Mwasibye mutyeya abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mu gye baliko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mmwe abalina embeera embi gye muyitamu mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu mwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze mirembe agiramuze kisagumye emitima abakaabinganda ssaakaati n'ab'emikwano Omumbejja Aisha Nasolo ge gange mba nkomyewo okubeera nga ate nkutuusaako updates mukwano gwange kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate omissing out yes naye nga mawulire si ga ssanyu n'akamu n'ak'eddagala waliwo omuyimbi eyeewadde obutwa oba kale katugambe alidde obutwa omuyimbi ono ayitibwa Hirati Beta mujjukira Akatambi ke nabatuusaako waneeno omuyimbi oyo Kapere gwe yatabukira era n'amulabula okubeera nga ate amuviira ku mukyala kati nno munnange we twogerera anywedde obutwa era embeera gy'alimu si nnungi n'akamu n'ak'eddagala era nga bambi tumusabira asobole okubeera nga ate assuuka yes ngenda kuba Akatambi nkakulekerako maaso kaawo ogende maaso n'okubeera nga ate okekkaanya so nga ate still ngenda kuba ate nkulekerako n'akatambi akalala waliwo obubbi obugenda maaso wali ku Mega Standard Supermarket mukwano gwange ebangi nnyo be babbye mu nziba eno obutambi bungi nnyo kyemmanyi tubulabye wabula waliwo munnaffe omu avuddeyo ate n'atunnyonnyola engeri abakulu bano ate gye bagenda maaso n'okubeera nga ate babbamu abantu naddala abakyala ngenda kusaba Akatambi kano kawo obudde si kuba nti naawe oba omuntu omunnange mugwa mu mutego gwe gumu ate awo ku Mega Standard Supermarket sinakindi ewalala wonna kubanga obubbi tebugenda maaso awo wokka yadde nga bungi nnyo awo ku Mega Standard Supermarket kyemanyi ebyo tubiwulidde nnyo wabula ate n'ebitundu ebirala era still babbira ddala era mu nziba y'emu ngenda kuba nkusiibula fonna kankulekereko Akatambi kano toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala wenna atawaanyizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemeseza okubeera nga ate otuuka woolina okubeera ng'otuuka mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7782941 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa Abanange ekiriwo omuyimbi Hirati Beta ali wano mu ddwaliro kiteberezebwa okuba nti anywedde obutwa bubaddemu keeke ne cookies zibadde zigenda ku birthday producer Jona Pro waliyo audio naye Hirati alina babadde nabo abalala kubaddeko Jola Mukaweesa kubaddeko omukyala n'abalala bana ali wano mu ddwaliro mutusabire eddwaliro sigenda lyogera naye nga kyo kye muba mumanya nti ali mu mbeera mbi ddala anywedde obutwa kyekiriwo zabagamba enze Benson Pro bannange nakalawo video bulinga 3 ku 2 obunnyonnyola ku bubbi obugenda maaso mu Kampala ennaku zino era nga nti babbira nnyo ku mulyango gwa Mega Standard Supermarket obutunudde mu paaka enkadde bana enjagala obbategeeza obubbi obwo tebutandise kati bwatandika dda ate tebuli ku Mega wokka wabula buli mu Kampala ku street z'omu Kampala kaakati babba batya era gwe wenna agenda mu Kampala oba naawe omuntu wagenda mu Kampala mulabule muweze ka video kana akawulire tomanya ayinza okuba saalumanya oba naalumanya abasajja abo batera okutuula ku ka ATM akali awo kulinana ne Mega oba batera okutuula ku gate ya Mega kutwala mu parking batera okutuula awo baba bambadde bulungi w'omulaba tomusuubiza nti oba na musajja mubbi oba mufere munnange batuulaawo nga balaba abawala abambuka we bakkirira abawala abambuka we bakkirira kati gw'ojjo olusobera ku ssimu ng'oyogera ng'okutera ensawo yo oba oyinza okuba okutta ensawo yo bakulaba oli simanti oba olina omuntu wogenda osisinkana mu kibuga oba olina byogenda oggula ajja akuvaako emabega ate tebabeera omu babeera 4 kuba 5 6 n'okweyongerayo ajja akuvaako emabega kati ng'akuyimirira mu maaso nga wekanga omuntu jukira oba otambula oli ku byo fokasinga ku gy'ogenda kati ng'akuyimirira mu maaso aba yakakuyimirira ng'akwata omukono ogukutte ensawo nga weebuuza musajja gw'ofa lwaki onkutte ng'atandika bakozesa method 3
bwakukwata yinzo gamba obadde wali girlfriend wange nonziba ebintu nakuleka ewaka nagenda okudda ng'ositudde ebintu byange bino obadde olowooza siikukwate ng'otandika ogamba omusajja abadde ki musajja gwe lwaki oneesibako sikumanyi. Method endala gye bakozesa bayinza ogamba wajja ku mobile money n'otusiba ebicupuli, wajja ku mobile money yange ng'ozze kusindika ssente n'otusiba ebicupuli. Bwe watusiba ebicupuli walowooza tetukwate tubadde tukutambulirako tukkutte Aisha tukkutte boogera naawe amannya Brenda Kathy ani gwe ng'omugamba banaye nti aga amannya si gange nzi goyogerako si yenze jjukira oba mukwewozaako oti oli mu kutya ebintu bitabuse. Kati aba method endala gye bakozesa yeeno wajja mu dduuka lyaffe tutunda wigs n'otubbako wiigi tulina footage obadde olowooza tetukwate tukukutta olwaleero. Kati aba akyayogera ebyo ng'akozeseza method kwezi ezimu ze nkugambye banne ne bajja nga bagamba omaze n'omukwata mukazi oyo luli yatuddukako nga batandika okusaakaanye. Kati omuntu aba ayitawo ku street agamba omukazi omubbi oyo ono aba akyayogera ng'omulala munne agamba omukazi omulungi ono omubbi abakazi b'e Kampala babbi oba okyali awo okyewozaako ng'oli agamba kale twakwagala wajje wa mukwano gwaffe n'akwaniriza n'ofuuka nga tumanyi tufunye omukyalo omutuufu kumba oli mubbi. Kati baba boogera ebigambo eby'enjawulo ebikakasa oli ayitawo eyandikuyambye nti oba omukazi ali innocent naye naye bw'awulira ebyo nga biva mu bantu b'enjawulo abo abaliwo abasajja guruupu eyo kagamba ono ekituufu omukazi mubbi yandikuyambye naye ng'akuyitako. Kati bakubba batya waawano we bakubbira wano mu kwogera bakuyita amannya ne bakugamba nti Kathy biki Aisha go lyonna lyaba ayagadde ogezako okubagamba nti bannange eryo sirinnya lyange ng'akubuuza nkakasa nti ati simanya go ye gwe kennyini nga mpendaga muntu yo. Kati akugamba nti mpendaga muntu yo ndabe oba si yeggwe ng'akuggyako ensawo ng'agikwasa munne. Kati munne bw'agimukwasa munne ng'akka mu nsawo mwagiramu. Kati munne bwe bamukwasa ensawo ng'eno omulala ajja ng'akutunula mu maaso tebakukkiriza kulaba oli akwata mu nsawo onaakutunula mu maaso ng'akugamba oli mukazi mubbi obulungi bwakusala bitya wali olowooza tetukwate tuzze tukufolowinga. Kati oli gwe bakwasiza ensawo nga bwakubba bw'ajjamu essimu bw'ajjamu ssente bw'ajjamu biki. Kati ng'amala ng'ajjayo endagamu ng'akubuuza endagamuntu eriwa kwata ensawo yo ng'amaze okubba endagamuntu eriwa kwata ensawo yo. Kati mukazi watunga okkamu jjukira owunze ng'okkamu nsawo ojjayo endagamuntu yo. Kati olugjayo endagamuntu yo ng'obagamba nze nzuuno amannya gange nze gundi lwaki mumpita gundi si yenze. Kati ng'omulala gy'agamba naye naawe stress erabika ekuwunzizza ono omukazi gwe tulabika gwe tukutte mu kyamu nga bakuwooyawooyaawo nga bakugamba tusonyiwe maama omanyi abantu bafaanagana oba mulina balongo nga bikusudiyasudiyaawo kumbe bimaze okukubba. Kati oli ng'eyakubbye yagenze nadda yayiseemu dda. Kati olumala bimala okuwooyawooya nga bikutanga ogenda nga nawe okwata ensawo jjukira obeera owunze nga nawe okwata ensawo yo ng'ogamba abasajja mbawonye tebankubye tebankoze eki kumbe bamaze okukubba. Kati gwe wenna ali eyo amagezi genkuwa bw'oba gwangako bw'otyo beesikeeko tolinda balala kujja. Gw'olulaba ekisajja nga kikutta omukono kyesikeeko kigambe lwaki onkwatako oba bwe baba bakukutte tokkiriza kutansawo yo bagambe tugende ku poliisi gino emisango gye giba giggwera bajja kukutta naye bw'okankana baba bakufunye. Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ate yo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments. Munnange basangibwa wali Seguku Katale okulinaana National Prayer Mountain. Balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished. Osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292. Beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa. Yes.